emikisa gyaffe gyonna weegiri. Haji Abe mwajja wano nga bw'ogambye, but now you look. So bwe tujja wano ku ffenna ne tugamba nti babawe theatre ennungi, lwaki oli ava wano ng'alwadde? Nsaba munziriremu ekigambo ekyo tumale tugende ku awards. Ronald Mayinga, lwaki abantu abamu baali basanyuka nga tokyayimba? So ng'ate kati bw'okomyewo okuyimba, nze najja ku TikTok saakuyita e London ne nkugamba komawo oyimbe, kubanga abantu abakwagala be bangi, bano abakanga be batono. So Haji Abe abamwagala mu nsi be bangi, gwe ne bw'okeera enkya n'omuvuma because he has made a statement. That is his opinion. You have your opinion. So Mariam, the whole world won't have us, but let's continue moving. Nzikiriza obuvunaanyizibwa obumpeerebbwa. Honorable Munyagwa sijja kulanduka ku ddoboozi, kandula ku ddoboozi ku nsonga eri, but buli asobola inshallah biirahman. Kyonooba osobodde alhamdulillah, abaana baffe we bali. Naye era tukyasobola okukola ebirala if we retreat in a meeting. And we can do it, we can do it. We can still do it. Nze kyesikkiriza abantu balala gamba nti it's all late. No. Family ya Honorable Kato tesafari. That's not the right opinion. I know people that suffer. Never them will be. I know what suffering means. I know what suffering exactly means. Of course, penate tutuukiridde tuyinza okuba buli kimu tetukiina. But everyone's life I bear witness here is a what? Is a struggle every the other day. So tonyiga bw'otuuka ku mulala n'atakuwa ku olwo, si nti aba takwagala, naye aba Mungu tamuwadde ku olwo, naye aba akola ki? So tonyigira Abe nti wasanze yangu Abe n'omuganda noonyayo emitwalo 2 bwe giba gyabuze ku olwo tegiriiwo. So tubulirira abaana baffe n'abantu baffe tubeere n'alukana okumatira n'ekyo Mungu kyatuwadde kyekyaffe ekitono. Kubanga we will not ask for the whole world to give us. Let's use the art we have, let's use the content we have, let's use the friendship. Do not make a mistake, and I repeat, Mbadiram, do not make a mistake to be lured into unnecessary interviews. Don't. Because mikwano gy'ataata wamwe nyingi nnyo gye mwali temumanyi. Nze nasanga jja n'omukira ku mmotoka ku nnyonyi sole nanaha kato I have to look for his family. Era bwe nzija gwe nsanga kugamba nti ono naye abanoonya. But it's not my responsibility okugenda nkola ki n'abalala bangi. Maybe as we push on the awards, then we get a sponsor. But of course we have to also run these awards in an economic sense. So that yes, there is returns for the family partly as part of the estate, but also the awards must stand. So, keep unity, that we are yabola. 2, mwewala olugambo. Kubanga olugambo, lujja kuba malamu mu mazibantu. Mwonya jaga, kino kye boogedde ku Abe. Lwaba bayogeddemu nange nyenzi. Okitegeera kye gamba. So, try to do something that keeps people around you, not something that keeps people. Don't respond. You lose nothing. You're still very young to go into such battles. You get it from a general. About battle, never Katoya is a new cora. Mbawa Kuru, Nambevaza, Ronald Mayinga. N'abalala papa Misaki temutamanyi nti abalaba entaana ya Kato omiti eyo. Papa Misaki Semakula wamu n'abalala. Ne gurupu gye twakolerako okuziika kwa Honorable Kato ekyaliwo. Era olumu tucommunicatinga. Tukwebaza nnyo Ajabe Mukiibi n'abantu abalala. Nsaba Mungu abakuumire obuvunaanyizibwa Kato bonna buno bwennyina mbukkiriza. Siyinza kumala buli kintu nange ngira ebyetaago ng'omuti
ng'omuntu naye Allah ky'anaaba nsobozesezza nja kukiwa. Honorable Munyago weebale, ensawo tujja gipakiramu inshallah. Tuyenza ne Honorable weebale ddala, tubadde naye mwaka mulamba nga bw'agambye, tuli wamu ne famire. Ngenda kusaba Conrad Ojje tuli ku TV tuli online Executive Media n'abalala ne YouTube zendala beefaba online. Yes, osibye otya Honorable? Ndi bulungi mujebaleko. Webale ku celebrating Uncle Kato. Amina, nammwe mwebale kujja, nebaza abantu bonna abasobodde okujja ku celebrating obulamu bwa Kato Lugwamu. Okay. Twalabyeko ku mutabani wa Uncle Kato ng'alina interview gy'aliko emu n'agamba abantu bonna ababasuubiza ebintu tewali n'omu yayamba, ate ng'abato be baali bafunye essuubi ddene nnyo mu bantu abo. Eyo si message yange to respond to, but I think in life engeri abaana bano gye bakula, we need to nurture them, not to help them burn bridges, but help them build bridges. Yes, abantu bayinza okubasuubiza here and there, but n'abantu tukimanye nti nabo baba n'ebizibu. Oli ayinza okusuubiza olwaleero n'otamanya nti oba naye yafiirwa omwana. So go ahead and try to ask what's wrong. What can you do for him? You see, when you're seeking help, you have to be humble. Yeah, so it's one of the things. We will talk to them. It's part of the learning curve. It's also not a crime. Nedda kubanga it is part of kitegeeza enniya ye yali yakuwa naye Mungu n'atamusobozesa. So tumulekere Mungu oyo yenna aba akoze ekyamujajinge. Let's try as much as possible to attract friends, not to create enemies or not to keep people away from us if they look at us as ungrateful people. So I think we shall try our best. Tukubiriza bonna yali yalina kyeyeeyama. Don't lose hope. Just come and bring it. So I also encourage people nti ebintu owulira kye bagamba ebyemunju tebitotolwa. Ddala abantu abakaring up interviews. Content is good, but olaba ng'ekintu ky'ozimba kigenda kwawula omwana ono ku bantu. You're actually killing him. Because what did this person say? Yeah, so it would look like blackmail at times to others, but and I'll talk to them. There's no need for unnecessary interviews. There's no need. Yeah, because the name Kato was big. Banja basubiza Kato nga mulamu ne batamuwa teyabakyawa oba teyabanyiigira. It's not a crime. Kubanga ne bw'oba obadde na nniya intention not atuukiriza fine. God will judge you otherwise. So I pray and hope abali eyo nga balina kye babasuubiza bakibawe, but bwe kiba tekinnatuuka tetuli banyiivu. No, we are not angry. We are only praying that God enables you to do it. Kuba tebaatuwa time teri yagamba nti nja kuyamba naye nkya. Basuubiza busuubiza. Nze kati mbeera n'abaana bange bano boolaba. Olumu fiizi ne zirwayo. Obadde okimanyi nti bano baana bange. Mbalabi bakusazeko ne ndowooza bakwagala banjagala naye era baana bange. Bonna obazaala bali. Bonna mbazaala mu ssomero. Mubadde bamanyoze ne gaali. Bonna mbazaala mu ki? Mu ssomero. Si bwe kiri? Naye fiizi bwe zirwayo tebajja ne baŋaawa tusuubiza otuweerera nga tezinnatuuka. I teach them to be humble. That nange nnyinza okuba nnyina ekinkuttemu. Oba waliyo n'omulala gwe baziremye naye ate bwe zijja kuba zijja kujja kiri onaakijjawo. So let's learn to be humble, learn to be calm. That's the world. The world is not in a straight line. Wabaawo ekiganye n'ekinaakolebwa. Okay. Away from Uncle Kato, waliwo abantu be baasenze e Nansana Uganda. Ne tulaba nga mu Parliament go wavuddeyo okubeera ng'ate oteekayo ensonga era n'obalaga nti balowooze nnyo ku muntu wa wansi oyo. Banaaba compensatinga oba ekyo tugenda kukiremerako. Abantu abo bateeka okubeera compensated. Government abantu bano bwe bazimbirawo ng'eraba. These people are single mothers. These people have been there for so long. Others even are single fathers, no problem. Yes. Others have built churches there.
So those are public institutions ezimu eziriwo. Yes, we agree wetland okugizimba mu kibi naye babaddewo. So by trying to evict them, you're creating another problem. The best thing we have to do is to find for them alternatives. Nga bwe twakola abali mu game park, muleke embulo government yabasasula. These are thousands of families. Bantu tebawera na 10,000. So let's go, yes, tell them abali mu wetlands, we will evict you, but we will give you where to go. Oba tubawadde zino sente mugende for resettlement. Yeah, but that brutality, I don't agree. Abantu bemulugunya nti Starbex eri mu ntobazi gwenga omuntu wa politics atenga byamateeko bimanyi bulungi. Yo ekkirizibwa okubanga esigadde because kati omuntu wa wansi kya complaininga contract yo. Nze omuntu wa wansi teyandi complaining nze na ku Starbex. Nze sifaayo bamweri. Oba teri. Nze kyenfaayo naye bamusasule. Nze sifaayo ku mulala oba gutebam gwono musasule kuba bwe banaagimenya. Nga naawe ogamba kati engeri gye batumenye ffenna batumenye. Anti Nema egamba yabawa notice. No, a notice from Nema. Kyekitegeeza eyo notice of relocation. Kyekitegeeza nti nze siri bona fide occupant. Kubanga mbaddewo in a bona fide way. Meaning if you're evicting me, because that land has never belonged to Nema. Nema erabirira. Okay. Nema ekola ki? Erabirira. Ku lwa government. That land all along had titles. Kati nze bw'oba onzijjamu nsasula. Nze nkufiire ngende kyekyo kye tugamba. So ogenda kiremerako mpaka nga bafunye obwenkanya. We will try our best. Ababaka abalala bwe bananeegattako well and good. For me, I think ekyo kiyamba omuntu ku lwaleero atalina waateeka luba ng'ate bamumenyedde livelihood ye. Budget yasomeddwa naku lwajjo. Kiki wabadde nga gombaka wa parliament osuubira mu budget eyo ky'otaalabye ky'otaafunye? Anti ffe twaliyo nga yeeyisibwa. Kakati teri kye nalabye kye sisuubira. Bye twawakanya bali ne babisinga byonna byayiseemu. So temulina kyakuza. Ante toyina kyayise. Bali batusinga ennamba. Kakati mu democracy either mubijjeewo biviirewo ddala oba bwe tuba tugenza okukiika tuyinza okuteekayo kino na kiri to try to win a few. But we don't have the numbers and we have to be genuine and honest with our voters that we don't have the numbers to defeat their overwhelming majority. Abaagala budget ennungi bwe tulituuka ekiseera ky'okulonda paalamenti mutuwa abantu be mwagala bateesenga ffe naye tonkubira ng'osinzidde eri kaberebere oŋŋambe nga bwe nteesa bulungi ng'ate ggwe olonda bubi. Ate bebadde bakomplaininga nti temukoze kimala mulaba bawongeza buli kimu temubayambye. Omupiira gwa nnamba ogwa paalamenti gwa nnamba omala obyogera ne bagaa kati tulonda bali ne bakuwangula mu mikono. So tulina okwongeramu amaanyi okulonda musingeko ku nnamba eri. Bashamimu mulina okweyongera. Tweyanza nnyo okujjukira Honorable Kato kugenda abeeranga kwa buli mwaka oba kubadde kwa mulundi? Olukiiko olutesitesi lujja kutegeeza se gwe kuuma kamera yo. Era mwe mwava ekintu ekyo ceasefire naye nga mulimu message nene naye mu byonna bawogedde kukireeta mugana ng'ono ng'ayogera wanamisala sirabanga musajja akaabirira bayimbi ku kya theatre nga musajja wa Smolaza yamu omusajja ona meetings emirundi n'emirundi era nzijukira ne baali batwala theatre eyo omusajja ono yanzija mu ne tugenda tukuba akatingi okulaba nti ne kakakitwaliwa. Twala omukisa guno okwebaza Jenosale ng'omuntu nga ye kyayagala nnyo ebyemizannyo oba ebyenkulaakulana bwe. Ku nsi kuno teri muntu atuukidde buli muntu abeerako ekirungi neki naye tetunnafunayo omuntu alina mutima omwo okwagala ebintu ng'ebyebitondekole. Era mukulu Abe ensonga eyo okuva n'empulisa ki ng'akyogera bw'ati kitegeeza kwe kukaaba okuli eri eggwanga lyaffe lyonna naddala mu indasitule eno. Olw'ensonga ngera mugwana Nsereko bwe yagambye nti Bambega mwebali. Bambega abali wano abaagala eggwanga n'abatalyagala ffe twagala nkulaakulana mu Uganda. Oweekitiibwa Pulezidenti n'abalala bonna bebikwatako naye ebitimba birikwa mukulu wange ogwa mulengeddaawo biri mukotomi wange naye wali wano ssebo
kino kituukeyo twetaaga theatre eteriko bwannannyini kubanga bagambye ezabalala omala sasula ne tukoleyo eyo kubanga amataka tugalina. Ssaabasajja Kabaka mukama waffe ye nannyini ttaka yewe tusaba ne tumusaba ettaka yo gavumenti oba nessaamu ssente ne tuzimba. Ekintu ekyo ndowooza muganda ekyogere kikulu kubanga empisa mu baana nga bw'ogambye nti abayimbi kati avuma ng'akise kuyimba ebitaliwo edda kijja nga tulina obuyinza. Noolwekyo bassebo mbeebaza mwenna abazze ku mukolo guno tukuume kubanga ensi yaffe tujagala ate tujja gibeeramu tetujja kufiira mawanga gebwe tujja kufiira mu Uganda era tujagala. Noolwekyo ssebo Abe ompise okujja okulungiira akatabo akatabo kano bagambye tetugenda kakola ki kawa bantu kwamanyinaza agambye yasinga Oluganda kakati tuba tukalonshinga wano tuba tugana kafulumye oba nti kali mu kkolero eri bannayuganda bonna ne East Africa yonna n'ensi yonna kubanga ni mu America balisiivinga Katolo Lwamanga wa kitiibwa ndookinza akatabo kano kirabe eriiso Late Katolo Lwama era kajja kujjirako ne miliyoni 5 okulaba nti kagwa. Amanya n'eddoboozi nsigadde ndi omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Major Ndwana Herbert Ssaabasajja Kabaka wangaale n'abakulika agekule Buganda. Wambaza ono kayogere ku lw'abaana ate Uncle Richard ajja kwayinga ku lwa family.